UNMF nzikirizibwa okuyita meeting bweti bwembanga nyina kinya kyenjagala okwogerako ne ba members. So leero twafunyemu ka chance engeri tubale tubaka bambyo okulonda n'omwaka twakagutandika okubayita tubanjulire kubikoleddwa ebbanga lyetuvuddemu emabega then wetuli ne wetulaga n'okuba kulisaayo kuva mu byokulonda nengi mu ngeri emu oba endala. So kisinga obukulu kibadde kyakubanjulira wawe tuvudde wawe tuli na wawe tulaga kyekibadde kyayisizza meeting eno era nga twayisa abantu okuva eggwanga lyonna nationwide era nga they are all here. They sent their representatives to come and attend the general meeting of UNMF. Obubaka bwe nyina okuwa abayimbi bannange, number one, tulina okumakinga sure nti tumanya nti ffe abayimbi b'omulundi guno we are very lucky okusinga ate ku bannaffe abaatusookawo. We are in a time where the government is very willing to work with us, okutuwa omukono mu bintu bingi, policy wise n'ebisigadde byonna twaliza awamu. Kyekintu si kyangu, guba mukisa okufuna omuntu atudde mu ofisi yonna mu aba atudde okukolagana naawe, kubanga si buli omuntu asobola. So bwe tubanga tulina chance eno kiba kirungi tugimanye nti weeri era tumanye tubutya bwe tuyinza okugikozesa okugiganyirwamu. So bayimbi bannange bonna abali eyo, buno obwegasi obw'abayimbi tebulina bukwataganira na kontana na byabufuzi byonna no, ng'abantu bwe bajjanga babirambika nti babaleeta akalulu bwe kanaggwa nga akalulu kawedde, neera still tuli wano okwanjula ebintu gavumenti byetukoledde mu gujja muguwedde byeri mu kutukolera mu guno ate ne gye tulaga kyetwali tuzza okukola. So buli omu aliyo manye ekyo si bya bufuzi, buli omu yenna alina byawagira birala, buli omu alina endowooza ayokkirizibwa okubeera nayo kubanga kikakatako ate olina right. Naye bwe tukwatagana n'omulimu gwaffe guno gwa byakuyimba, twagala kukulaakulanya mulimu gwaffe, tetusobola kikola nga tuli batono, tulina kubeera ffenna otwaliza awamu. Buli omu n'aleeta amagezi, buli omu n'aleeta kyasobola kulaba nga sobola okuva ku siteepu eno ne tugenda ku ndala. So abayimbi abaliyo bonna bakimanye nti bwekityo bwe kiri era beeyongera okujjumbira obumu buno tusobole okuba nga ate tuganyirwamu ffenna wamu. Tulabe ku Uganda erina abayimbi abeetutumu ab'amaanyi, twagala kumakinga sure nti we are one of the best in the entire world. Songa yo copyright ffenna tukimanyi bulungi nti parliament yagenda okuwunzika nga bali mu committee stage ezibanaatero zimala. First hearing yaggwa, tugenda mu second and third eite. Abakugu namwe mukimanya abali eyo, on this stage it is very hard to go back because processes zonna twaziyitamu including cabinet. We tuli mu last phase. Copyright egenda kuyita era bagiteekeko, president agiteekeko omukono. Your Excellency the President will be launching the copyright management system. Yennyini yatusindika engineer be aba State House okutuyambako okugizimba, tuyambibwako abawano n'ebweru era erina weetuuse. He's going to launch it himself and we'll all be there to witness. Oyogedde ku ssente ezazze mu bayimbi oba ze mwafunye nga federation. Omuntu kasooka enkuuza zazemeka 5 billion. Zigenda funibwa zikyakuba tuwuliddeko abakana nti badde bamanyi bazifuna leero. No, this is how it is going to be. All our members have the association that where they belong, and they will be getting this money from their associations. For us, we are going to be giving these associations circles. Tugenda kuwa saka ezo eza associations, then those circles will be giving their members loans. As a federation, our members are the associations. Individual members be our members through being members of the associations. Kenkufunye kankubuuliza ddala kino ekibuuzo gwe ng'omuyimbi omusiraamu. Muganda we yavaayo oba muganda waffe mu busiraamu Swahaba Kasumba yavaayo n'abaako embeera endala gye yalagawo. Abangi ne bakiteeka ku bye yali ayitamu. Wali omanyi bye yali ayitamu nga gwe pulezidenti? Nali simanyi. Waliwo n'ekibuuzo kirala? Teyakutuukirira. No, associations zonna is affiliating a federation, they will get. Thank you. Are we good? Yeah. Thank you so much. Mwebale nnyo.
Jam session is coming soon. Tugenda kuba tugiyita naye tubadde kyasobola kutereeza bino, then after tuyite bamemba baffe ate bajje for meet and greet nga neerero boolabye. Kibadde kirungi nnyo abantu okumiitinga ne beebuuzaako. So if we can resume our jam session kubanga etugatta nnyo. Tugenda giresuminga very soon kasooke tujje kino mu ddiiro. Okay. President, so far jam session wagenda bawo ekyenjawulo omulundi guno than kiri ekibaddewo emabega wali? 100%. First and foremost omwaka mupya ekyo kipya. Okitegedde? Ebintu ebirala bingi nnyo ebigenda okukyukamu, endabika yaakyo, branding, and then new sound, new everything. Okay. Tujja kuyimba n'obuyimba obupya bwe twakafulumya mu guno. Esewo. Era awo nyini president twagala otubuuze ku mbeera ya nsooka okuba nga nkulisawe mu campaign za president tikulikirayo ddala. Era mu ekyo tulina abayimbi abamu betwalaba abeemulugunya nga bukyamaani ng'agamba nti mune tannaba kusasulwa. Nenkubuuza ekibuuzo nti mu bayimbi be wakontakitinga bo already baasasulwa dda oba koswamuwulira naye munne ali mu kulaaja naga. Nze abantu bonna be nali ntambuza kuviira ddala ku media, ku bayimbi, backstage problems. I solved a lot of problems backstage. Many you can ask. Bemanyi ne besimanya as long as bali bagatako ku muzeeyi. I gave a hand in my own way. N'abayimbi nga bukyamaani abajjira ku mikolo omulala nabo nasobola obagatako kensobodde ku mafuta n'okulya n'okusula wensobodde n'abalala bangi. So ate abange bube nade bali in charge of me. Buli kimu kiri okenda abasasula. Kati bukyamaani mugenda musootinga muti osubidde muyamba otanga president. There I know genda ku secretariat yekubira omulanga. President, waliwo MC Katunga nakwagamba temumuyambye ku kya fiya tandise omulemerera ava mu rehab waddayo ali ku ddagala agamba temumuyambye ate nga yamuleeta wano eno nemuwayoko miliyoni 3 ezasooka then kati alwala waddamu kati yasuubira si kyafunye. Federation eno y'abantu bangi. Buli omu bwe tuba tumukwatiddeko kye tusobodde nga ne family etandikirawo. Gwoscan kitambula bitambula ku social media nga wali mu rehab sente zibalemeredde kigambibwa mbu asigadde abangi ba miliyoni 5 ali mu rehab yegayazo. Mugenda mukwateko mutyammwe nga ba federation ekolanga omukyalo n'ava mu rehab. I'm going to ask the management to love the secretary whether they are aware and we'll see what we can do, but tumuyambye emirundi mingi nnyo Gwoscan naye. Gwenga gwo omuyimbi tulina abantu kyebayita gumite gwomu ku bayimbi abadde bastandinze ng'oli mu kuyimba ku kampeyini za muzeeyi bingi badde bijja bigamba muva mu kampeyini temudda temutukubiranga ebivulu obubaka ki bw'abayimbi bano naddala abadde bayimba ku dda lwa muzeeyi? Ani yagambye mutetudda? Bitambula byaba social media bagamba temudda temukola ki? Sinnabiraba. Ekisookera ddala Museveni yafunye abantu obulwe miliyoni 7. That's enough. We can start from there. Ate naabo nyini boyogera sibalaba nze sibiraba. Ne babaayo kyenyinza obagamba fere tubalinaako obuzibu naki kye bawagira. Ate ffe baba baagala tutegeerenga bo baba tugyeko right. Ebyo bibaawo omuntu asobola okuba nga awagira kirala n'omulala kirala. Ffenna abali wano sikiwandi mwena muwagira ttiimu zezimu ndaba oli ayambadde Manchester. Wano ate ndaba oli wa Arsenal oyo ayambadde Arsenal ono maaniyo. Kati mugenda kukola mutya? Kwetta. Mumala ne mufuuka abaawamu ebyo ne bibanga bya mupiira then ne mukwasaganya ebirala. President, ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala. Waliwo omwami Nick Wine wayimbako naye oluyimba ne lutambula abantu basinga balumanyi yavuddeyo nga yekubira endu kw'omulanga ngagamba amaka ge gazingiddwako nga muyimbi munno mugenda bba mumuyamba mwenga abayimbi mugenda yamba mutya abantu ngani agenti abayimbi ba security. Nenze nga muganda wange kuba nze Mikie muganda wange era tukolagana ngenda mukubira ndabe what I can do in my small capacity. Ne sijinza kulimba mbu nyina amaanyi akali awagasobola okujja nenyingiramu ebyo biri. That is too deep. Okay, twakoma okuwulira nga bakunominatinze. Sooka otubuulire ku gundi ya Grammy. Twawulidde nti oba ogenda tetumanyi when, so tubadde twagala otutangazeemu ensonga.
We thank God I was nominated for the Grammys. Naye nyina bye ndi mukwasaganya sigenda sobola beerayo. Nyina bye ndi mukumaliriza ate nga mbyetaaga nnyo ng'omuntu here on ground. Naye tusaba bitambule bulungi Mukama bwana basazeewo. Katolina agenda ku representing. Nina management gyeri nze am wide. Nina management wano east, west, everywhere. Festival komawo ddi? Festival katusooke tumale okuddamu turesuminga emirimu gyaffe abantu bave ne muzina emotional z'ebyobufuzi then we go back to music. Wakomyewo mu office bwewagisanga bwewagirekawe wagisanze. Nasanze ate yayongera okulaakulana. Kale. Amiina. Yongerako ekirala.